Joel Senyonyi omuliro jaguulira nagambe you will come join lately in parliament. Nigga, you don't know nothing about parliament. We paradinga bwe paradinzi mbukoti toyina kyomanyi ku parliament ne byononyereza byonna gasiya. Where are the reports? Go to Sobole. Ndowooza walabye kyakutuseko mu parliament. Ojaleti tomanyi luluziza chairman wa committee otuuka leeti oyagala kwasamira sipiika olw'okuba wafuna obusente obugulayo ku butaayi n'obukooti musajja wattu. Tukulabula try hard but go careful. Fe tuyina pillars gwe ne Nakawa. Stinch jofunango otusaawo simanyi ekamo kya credit quota waliwo stinch kuba manya boda weziri wano omusiro wegubaluma bafukaawo bano aboze motoka omusiro wegubaluma bafukaawo kati ate eri emmanji we bazima jukira wayitayo emyala giringa katanga awantu awo wawunya bubi naye nze mbeewuunya bayimirirawo essaawa nze I cannot stand at kamwe kati Senyonyi Georgia that's your class teweemanyiiza sipiika ne Nakawa tojja yitamu. Nalabye weetuuza mbaamalwa temulina kye mukoze. You have done nothing for people. Mwaba promising heaven and earth. There has been nothing. Saga zino idiots eziri mu state council mbu councillors they are all idiots. They know nothing about city planning byaba byerironda ambuleera ne biyingira naye Senyonyi nkulabula boy wange yonna gyoyagala olinnya nti bakuwaana you cannot tamper with the speaker. Ate sirinzeka nze ndi wa media nene mu parliament walabye ababaka batandise okulaga obadde oli enguzi mu kibiina babaka bennyini bayimira baganze kyango ba mu committee nguzi abantu bali beebuuza omusajja abadde mu struggle nga mukovu eddakiika 2 ajewa biliyoni y'embaga omusajja agezeddi bw'ati okukola mu kkosa senga olina omutima ogutali corrupt kizibu weetaaga mwana wa mugagga oba muntu yakula bulungi kagamba nga woolaba kiryowa kiwanuka atone geno abo betwetaaga kubanga mwana wa mugagga omutima gwe mumativu naye kati bakiseke n'ennaku gy'olina okuza omwana wo omukazi wuuyo walimba abantu nti wali virgin jjo waliwo omukazi yankubidde yali girlfriend wo kyokka wajja walimba omukazi nti omufuna oli virgin naye tukuwooninga ogenda guulira omuliro awo tuvuddewo. Njagala okwebaza Hajja Miss Kigundu in a very special way. Omusajja oyo alaba wala agro processing azamu tugamba adding value on our exports and manya exports tubene exports more than imports. Naye nasanyuse nnyo okulaba nga president w'eggwanga
abiriving mwami Kigundu nnyo to the extent to yafunye obudde obugenda mu Middle East alambulule ensonga wallahi gwe batadde ku delegation specifically genda ku explaining abawalabu agro processing. Ajamisi, you are exceptional, you are one of a kind, oli wanjawulo. Omusajja oyo mu bantu be nalindabye ye musajja omugagga akufuula nti oli gwe naye mwenkana obukkakkamu bwayina. Mulabye ku videos nga tumuvoola muziraba, nange namuvoolako, naye buli wendaba video eyo mpulira bubi bannange. Ensi eno tulina ogiyigamu ebintu. Buli wempulira video eyo nga ntudde n'omusajja oyo nga tunyumya kuba tunyumya ne bagimuweereza nga tugiraba babiri, nensigala nga ngamba Miss Kigundu ayina omutima mu nsi eno. Omusajja oyo ayina omutima. Kyova olaba nze Ichuli Silver Miss Kigundu ne bwaggwamu nadda ku zero, ne bwe bamusiba ne wabanga emaali yonna eweddewo sisobola va Miss. Ndisigala nga muwe ekitiibwa kubanga akuwe ekitiibwa mu position mwoli ne byokoze byonna ng'olaba ekitiibwa tokigwana. Wallahi akuyita n'osembera n'omutunuulira ne munyumya. Ajamisi siye muntu nti wakoze akantu era ng'abantu abalala kuba akumanyi waki wakoze ati bannanga Miss Kigundu wanjawulo. Era nebaza bazadde be ne baganda be bayina price mu nsi. Wali obaddeko ne muganda ono waba mutoowo naye ng'ayina special qualities Katonda ze yamuwa. Akasajjako Katonda yakawa. Otuuka mu office ne kakunnyonnyola n'ovaawo ng'omutima gwo mumativu nnyo. Naye teri muntu atavuulanga ku Miss. Buli ayagala okuwalampa n'awalampa Miss nga nange mwendi. Naye wotunuulira abantu abawalampa Miss nga nange mwendi oba nalimbaddemu. Bannange muli wala. Mubuuze nze byonna bikolako. Tebikola. Tabiwulira. Afuna essimu 10,000 olunaku. Ayina bahandola. Olowooza video ya Facebook agiraba ddi? Nze nalayira nakikolako ensobi lumu sirikiddira bansonyiwa era kwa Miss kwenfiira. Tuvudde waawo. Omugagga Brian White ababuuzizaako abagambye muli muti abawagizi be. Please sigala ng'owanise omukono. Mutandise nedda era bw'otyo bw'ojjosubwa. Wabula abagambye bino bye biragiro. Okwewala ebirijja. Okwewala ebirikola ki? Ebirijja. Bino bye biragiro. Ekisooka ndagamuntu. Baluwa ya police. Okujja ne baluwa ya mama oba guardian oba taata akukkiriza. Henceforth nga atuuse Uganda. Brian White yenze spokesperson. Wandinkutte bulungi bambi. Wandinkutte bulungi. Munkubire ku ssimu nga wambulako. Mbuuzabuuzaako nkulowoozeeko. Kubanga essaawa yonna okuva kati. Wabula nga mbajjukiza ladies and gentlemen. Tuli mu cricket over. Wajjeze kamiliyoni nga 10 atakoga atagenda atasinga ate nga tuli mu cricket over powered by big events. No one else naye ng'essaawa zino sauti ya Simba abamanyi Jose Kamiliyoni mukoka baganda bange muyina okwetegekera nno ddala. Amfe Mayanja nkubuuzizzaako nkimanyi wooli ssebo naye olw'okutawukatawuka tetunnalabaganako naye nga newe nakulaba nkuyina ku mutwe nga nviiri ssebo onsula ku mutwe nga kiwalaata nga kakoofiira kano. Njagala okubuuzaako mu bitiibwa eby'amaanyi nnyo. Aji Kasumba Ismail nkubuuzaako mu bitiibwa eby'enjawulo nti oli otya ali ate maama Sawiya n'abato kansuubire bali bulungi. Samasaba nkubuuzaako Busuulwa Lloyd Mambe kyali wange okitegeera. Yes, muli mutya bakyali bange Juuko Rastaman wagwan
ombuzeeko kyali wange naye gwe busuulwa loyidi gwe obeera n'emikolo wa maama wo tonkubira ku ssimu weefuula wenna nti oli wa bbeeyi kuba okolamu lwana gwe watutama kuba Olaxes muli mutya kivulu kyammwe ekyennansana kyasala mwali mukitaddewo muyingirire spice naye amaanyi mwagawulira nsasa genyini Violeta muyimbi muto munoonyeko ku YouTube osubscribinge ku channel ye ate ne Liam Voice kyekimu Liam Voice akayimba X kankolera nnyo era ngenda kakolera mu challenge tomanyi kati ndi video vixen abantu abagamba yichuli nkola by'abaana byenkola byennyini siina by'abantu bakulu byendiko kati akoka era mpereza oluyi kati abantu bampa ne sente ndi vixen temwandabye mulaba katale yandikando kingisa bafana Violeta kati gwe mpereza oluyimba gwe oli muyimbi gwe gaana naye abantu amaaso gali kuono slogan empya bagiyita Big G basire kwini mwenna ng'olina side dish akutawanya ogwe muyite Big G aba Big G ogaaya muno osula nti Big G ogaaya kiwoomerera oluggwambu ekiti ng'osuula buli side chick Big G anti tulwana leeta ngombo buyinza okukya ng'eyange naye eringa yakabaka musimanyi kabaka mwanga eyanyirira oyo yagenda osinga oggwako speed teyagudde dda kabaka mwanga tayinaawo bizinensi yonna mube nalinda byabajja kabaka mwanga kifu ononsonyiwa oba olina enamba ya mobile money naye emitwalo gyo10 naye ekyakabaka mwanga simanyi nanyirira kawaani kenyini nyini kawaani spice much love ka spice nawe maanyi omuntu yenna geza oyimbire mu nzikiza kati fe tuli ku mataala we must be clear on your show gwanga muje big events babayita gule meza ya kamilioni gula table weyagale ndoza MK muguzeyo table nga 5 kamilioni wamwe Emma weka oyinza okugulayo tikete bag kuba ageetaaga ku spice kye yakoze kamilioni yeetaaga naye nga kamilioni we mumanyi ajja mmala y'abagagga bonna ndowooza kati ali mu mmeeza nga 7 yazeetundira amaanyi ga branding ebyo bebekulu senga yabadde awo mulekeraawo temufaayo emmeeza nina kubanga oliye mu bagagga yeekolera erinnya eddungi bebekulu nga yali awo era lumu simanyi oba gagamero bosi oba tukube kiwaatule abalina tubalina egibalowooza mbu kulikati ovo tutyayo buti ate nga tulina kiwaatule naye lumu gagamero bosi ajja obbalaga ensi eno kutumiddeko mama Zuwena omulungi kagoda keeke baziyita ku Zuwena cakes n'ababeeke fomi bambi mwankolera keeki nkujjukiza nti supermania
willingness waliwo gift card osobola okugiwa omuntu wo oli abroad ogenda mu sauna ne massage simasape life okwewonya blood clot emisuwa okugita omuntu weba kunyiga amagumba gadda mu order no losing back pain chest pain muno mu mubiri ebinonko ne babikutula you get fresh life wobeera mu massage ne therapy ku Spomania owulira nga obulamu buteredde leeta maama wo naddala abo abakuze bamunyigenyigeko mu binonko kimuyambe naye golowooza byakwejalabya si kwejalabya maama oyino kantereze na mulete bamukoleko emikolo mu spa mania mubadde bawuliriza balungi nnyo airport tugirese waggulu tetubakoze tuti tetubayisesisa emijozi bagiraba kati bagala kati bagenda kukubira kayo wisdom bamuwe emitwalo 3 alyoka jaga neichuli naye kaye novaayo bulandi yebeegudda yenna naavaayo wolereza entebe airport njagala mugenderewo ku dislike unfollow ate mumanyi bakadama muyina amaanyi mumwani following obudde okuzibanga agenzi yenna nayimirira ne airport ku bubbi bwabwe obubbi buyina okukendeera airport corruption ayina okukendeera mpita babloga mwenna ba youtuber ba tiktoker mbayita tiktokers youtuber facebook snapchatters instagrammers njagala tuteeke ku entebe airport amaanyi obo bonna bumikisimu zifane mukole skiti mu entebe airport obubbiri simanyi landiroad jakala mu abaana ba tiktok mwe mutambulira ddala mwe baba make a tiktok twitter snapchat facebook instagram yonna ngeraga corruption ali entebe bajja kutya mugenda laba amaanyi ga social media musaleemu obutambi spinning media gundi media Jose Buloga Nasifu TV tiktok mikisimu zifane jakala bulisha kasi mwena tubere ku kintu eki airport abo bawambwa mu weekend bagenda babagobye mbasaba mu bwetoowaze musaleemu buli video esoboka mukole video buli esoboka buli blogger buli youtuber buli muntu yenna tubabere kuninga mugenda laba kenjawulo mujja laba nti yefe bakama baabweze embwa salamu kole ekintu kimu gwe salamu video gitaginge buli wantu wolaba buli ayogera tujja genda kukolaba nga waliwo sanity entebe tuyina okwerwanako fe abatambula tuyina okujjawo kino ekintu ky'okusokoola ensawo zaffe okukwata mu bintu okutubbira ebintu tusaba ssente corruption atayina limit tuyina okikendeereza ddala entebe airport balina okuyiga nti balina okugendera ku mitendera nga airport z'ensendala stop unnecessary corruption atayina na mugaso ensi zonna zadda ku digito mwe mutawaanya abantu busimanyi mpereza ssente mukulu kuteesa entebe yandoling service kampani yo ensi yonna ekimanyi naye ffe tetujja sabira mulala saalambi tujja gisabira gwe kuteesa wennyini kubanga ssente zijjawuwo naye tolowooza ku bannayuganda olowooza ku bulamu bwo bwokka n'abaana bo muterezeemu bannange OLS nze president w'emitimbagano tetugenda bawumuza mpaka nga muwumudde